Ito wano Kampala atewa. Oli Kampala side. Chira. Chira wa bagagga. Chira si wabi. Chira si wabi. Kati jeme mwajange jobadde oyagala. Otumoto. Otumwa. Wobadde oyagala Oyinamu ku ssente? Nina kolekyo otumoto tezisobola kumbuleza otumwa. Kati oyagala ntukuleetere otunoone kiki nnyo? Njagala ntunuune ntuyiseeko olulimi ntunuune. Allahu Akbar. Ana. Kintu ngate mukitadde ku level ndala. Naye lwaki abakazi mwagala nnyo bagaya abalina emimwa emirungi? Like what kiki ekiri mmimwa? Kati olaba ogwo omumwa ng'ogwo wengusika bwenti. Nengusuka muri feeling ziba zeeyongera mba nziwulira wansi bwenti. Wangi maama. Ziba ziwulira wa? Wansi. Buli wogusika? Buli wengusika bwenti. Ya Rabbi. Kati kale gena mu inbox yange mpe namba yo tulabe. Naye soko gire mu video nsoke ndabo banawonyirira. Nyinza okano nga mala budde. Laye Junior. Soko oteekeko video tulabe gwe ayagala emimwa bw'ofaanana. Manyi mugeyane mutukozesa ensobi. Omuntu n'okugamba jangu mu video ate otya ki? Sina kyetya naye njagala mimwa. Ne Junior buli woteeko omumwa ogwo koyo laibena mpulira nga nsaanuukirira bwenti. Kati buli wengu teeka ku laibena oba owulira oli obuswa. Mpulira nsaanuuka. Kati ng'osaanuuka wa eno wansi? Nze nampulira ntuyanye n'otuyana. Ana Museveni agira afuga eggwanga lino kwa otuyanye. Nsaanuuse. Kagamba owulira ogamba ki Junior ekyo nenkikwatako n'agaagamwe. Lini ali kankana lini omuto. Museveni agira afuga eggwanga lino. Mwana omuwala omuwulidde mpulira neno wansi Junior nkankana. Kati mwagala kundu epinga neba ne galo charudi. Galo charudi ebonye. Kale oyo mimwa awulira angaye Junior mpulira nkankana neno wansi. Ya Rabbi Bikira Maria nyabo. Shibi yangu nogamba ki? Nibaronde. Nashemererwa kuyijara ivi yawe konyakira. Onabona bandabire people from Western Uganda mbarara kiruhura bonna bandabire. Thank you. Naye Junior simanyi Uganda no chima nguno tukunda munonga ntwenda ngutukuleta mu Western. Mwagala kundeta mu Western? Twagala ku ntwenda kwiba tukakwiha mu Central tukakuleta mu Western tukakwanitaka. Nente. Nente muzimpe. Amazima ragara hanga Junior ntwenda kwitaka tukakwente ukatunga ukalisa ukaba omuhinjo kataho abakozi no kimanya. Bana mukama asimwe ruhanga. Asimwe muno. Abanyankore nibakukunda Junior. Very serious note abantu bo Western Uganda. Mwebale kunjagala by the way mfunye amasimu mangi. Banange abantu mu Western Uganda munjagala nnyo ne munkunda munonga. Naye nange mbagala nnyo abantu bentunga mbarara kiruhula. Everybody that comes from the West bambi mwebale nnyo, thank you so much. Seriously. Enti mwagala kuzimpa ne munkunda munonga. Ate nange nafuna derinya nze mugisha tuliyatunga. Nva ntungamu. So Western Uganda bambi ntungamu kiruhula Lusheru mbarara. Abantu b'embalala mbatumidde mwenna. Waliwo bagita Hotel Triangle embalala awo.
Thank you so much, guys. We read now in Ogambach. Amagala gange ne bampeta Junior. Pose gaba amanya bagaita batya. amagala bulamu oli otya? Kati amanya bagaita batya amazina gawo. Amazina. Amazina bakweta Junior. Junior tukuna mnonga. Banga simwe. Asimwe mnonga tukunda mnonga. Oiza tukende. Izo yachire ente mwana. So, mbera bwete bweri. Nenga bambi abantu banji mwankubidde ku masimu awo. People were going to support me kubwa MP. There are people who are going to fund me. Abantu muli awo bweru wa gwanga. Mwagambye Junior tugenda kufundinga campaign ezobwa MP. So please support me for member of parliament Kampala Central, and I'm serious about it. Sister Junior nange nyendeko mu parliament ntwale ebirowozo by'abana Uganda tukoyo okulonda abantu abambala amasuuti nga tebalina kye batukoledde. Tukoyo okulonda abantu ab'enzungu kati naffe ke twegendereyo mu parliament. Let us take our own Junior. Abantu mutulimbye nnyo ne tubawa mwambadde enzungu mwambadde amasuuti temuyina kye mukoledde bantu. So now this is the time Sister Junior ayingire parliament. I represent the people of the Republic of Uganda. Junior for Mani MP Kampala. Si Mani MP ne Mani MP. Nange bikyambuzabuza. Tugendera awo after all. Era bonna bwe MP. After all, era bonna bwe MP. Nothing much. Wali nyera cha makuru. All of them are MPs. Yes, Queen Shiba. Bamukoledde baby shower. Queen Shiba, Queen Kama. Shiba agenda zaala. Olubuto dolwengedde. After nga Shiba amazofuna successful concert. Bamukoledde baby shower mikwano gye Shiba. Nga bakulembeddwamu the one and only Amelia Nambala. Big up to Sister Amelia Nambala Senga. Queen Shiba bamukoledde baby shower. Yabadde awo ku Serena ekigo. Yeah, Shiba must shine. Junior yogera ku bife Kenya. Yes. Deputy President we Kenya Gashagwa. Parliament yamujjemu obwesige ya Kenya. Ekivunulwa nti Parliament ye Kenya yamugobye. Deputy President we Kenya oba Vice President we Kenya omukulu ayitibwa Gashagwa baagala mujja kuba Vice President era we bituukidde olwaleero nga Parliament ye Kenya yamugobye yamimpiikinze kati alindiridde Senate. Ebimu ku byagobezza Deputy President Gashagwa okuva ku Vice President ye Kenya oba ebimu ku bimugobya butaba na mpisa. Ono bamuvunaana butaba na mpisa. Mbu yabogolerako President wa Kenya mu lukiiko n'akuba n'emmeeza. Can you imagine? Mbu abadde tawa mukama we William Samuel Ruto President we Kenya kitiibwa nga amubogolera because the president is the boss. Vice President aba wansi wa President. Naye ebimu ku be bamuvunaana butaba na mpisa. Mbu baaliko mu meeting emu ne President William Ruto bunaakuba emmeeza n'amutiisa n'omutiisatiisa. Can you imagine intimidating a president of a country? Mbu abadde so tribal. Bintu bya tribalism ebyo nabyo byongedde omuleetera obuzibu. Deputy President we Kenya Gashagwa. Mbu ne corruption naye badde nzibu nnyo gyali. So byebyo ebifeeyo. Tugenda Zanzibar kuwummulako. Boys dormitory, Kasuku, Shalom, Frank Antambi, nedda boys only. Abakyala mpozi ng'olina ssente. Omukazi yenna ayagala okutujoyininga Zanzibar, you must have money. Otulye bulungi. Awo ojja kutulya n'obugumba obukasuke mu mulyango. Era nawulidde that Junior, I want to join you. Back account yeekwogerera. Okitegedde ekintu ekyo? Fere tulina buzibu.
bw'oba oli mukyala ng'oli eyo ng'oyagala tujoyininga gwereeta buleesi back statement awo ojja kutulya otuliire Zanzibar olye Shalumu olye Frank Atambi olye Junior omalirize n'eriri puzzle Bulunoke is out there for grabs bw'oba olina kasente naye kati ebyo ebya Junior njagala genda nammwe otuuke eyo otufuukire ekizibu Junior ate olubuto lunnuma emizimu gyenkuba Junior omwana wange akaaba tetwagala bakazi balina baana otuuke eyo obeere ku ssimu omwana muwa amata omwana apamye mulyango omwana pampers awedde please if you were mother please tuule ewaka abakazi abafumbo mugjeewo gwo omuze gw'okuzunga owulidde pate bagenda Zanzibar abaana n'obalekera omukozi stop that nonsense n'ogenda ku vacation ne banno oli ku masimu omwana yasuza atya osaba obwoka bumuluma twagala bawala bato nga bawala please abakyala nga muyina abaana mutuuleko ewaka okuzunga kubalinga okuzunga n'ozunga n'abaana 10 ozunga olagawa why don't you sit at home mwagala okwenyiga mu ngendo kati eriyo omukyala yankubidde ayina sente kyokka ayina bebi muto wa myezi 4 mbwagala tugende naye Zanzibar kati kutwale wano omwana wo nawe wokitunulatunulamu eri bagiyita boys dormitory not children's dormitory eri si domu y'abaana bagiyita boys dormitory n'omukazi yankubidde simu Junior I'm a single mother omwana wange wa myezi 4 but I want to join your people n'omugamba mukazi gwe omusajja yakuzaalamu omwana bw'atulaba nga tuli Zanzibar n'omwana we munoonyo twogezaako obubi mbwera abo lwaki bagenze n'omukazi temutwogezaako bubi forede tulina abalabe bangi omwana singa agwa mazzi what if the baby agwa mazzi nga ndi naawe ngero ddamu kunjogezaako bubi ku soloti badde bagenda naye lwaki lerererererere kendeeza so ebintu byetugendamu by'abaana ba urban youth Shira price naye wabadde oyagala kugenda naye Shira price ekyakugyemu kabina nyashi toyina nange kenyini nkusinga nyashi mu boys dormitory tetugenda na mukazi gwe tusinga mabina bw'oba toyina nyashi Shira price toyina gy'olaga nange nkusinga nyashi kati Shira price tukutwale wa maama Shira price tukwagala nnyo naye ona agenda olulala lindako nga tugenda mu nnyimbe tunaakutwala naye bino bintu tugenda n'abakazi balina mabina nga gakuba bwegati waliwo aga mabina agakubagana galinga luno oluyimba lwani lwa David Lutalo akabina kagenda kapaapaala betwagala so Shira price a big no kesoka tugende n'abamabina tujja kuyita Shira price oyo pretend kola basajja beyakayi bakanabo bazimba ennyumba ne bagikomerera the girl is old waliwo mwana omuto awoomerwa bwatyo mande ku mande owoomerwa basajja mbu you are old musibaamu yanga how can a young girl handle men n'abasajja abakulu nga n'abakazi abakulu nga tebasobola nze pretend namutya nze omwana ali ankwano pretend nikolo ninga style zansaba Nemga apulite sijja kusobola. Obu mwana aliko mando ya kaseegu. But she's 17. 17. Ate ne mama apulite nikolo na ayagala muwala we byakola. Even the mom loves what the daughter is doing. Omwana museegu. She was exposed to sex at a very early age. Omwana omuto wabera exposed quite degree of pornography abawa akabi. Aba wa mutawana pulite nikolo wa mutawana yali exposed at an early age omwana byakola naye mumuleke bamulye pulite nikolo mumuleke bamulye ajagwa ku Sudan that will be the end game
nze mbabuulira oyo omwana yayagalanga abasomesa ku ssomero oyo Pretty Nicole abasomesa nga bagamba omwana ayagala kutulya so leave the girl mumuleke Pretty Nicole bamulya paka bwana agwa ku mudinka that will be the end of her bajja kuogola Pretty hey these drinkers bana badinka bana bali mu town ajagwa ku mudinka nga alidde Viagra you tell me munanjulira you leave her she will get fire hey